okutambula kulaba okudda kunyumya Salva Kiir. Bw'atyo muganda wange yatukakasiza n'atugamba nti General Museveni yavunaanyizibwa ku kusibwa kwa Machar akugulana ne Salva Kiir wali e Sudaani. Ate Trump akakasizza ku kisanja ekyokusatu bapayiroti babiri aba UPDF mu ggwanga erya Congo bwe bati bakwatiddwa abayeekera, era omu yafudde n'omulala naye ali ku kitanda ali bubi. UPDF e Congo era mu kitundu ekyerubero bwetyo evuddeyo ne batubuulira ku pulaani yaabwe empya n'abayeekera ba ADF batuuseewa. Kakati munnange nga bw'osubscribinga era bw'onyiga notification bell awo ku mukono gwo ogwa ddyo nkulamusizzaako gwe nampuliriza era gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Era obutakulwisa twolekedde eggwanga erya Sudaani gye tutandikidde. Eno ne munnange Salva Kiir bw'atyo yakatemye Raila Odinga nti wandibadde munnange mu kusaba nze olukusa olw'okulaba Machar waalibadde ate osooka kuyitira Kampala n'oyogerezeganyako ne mukama wange General Museveni. Kati olwo nange ne ndyoka nkukkiriza, save my job, tongobesa ku mulimu. Kati munnange ffenna twasigadde tuwuniikiridde lunaku olwabadde lwakutaano oluyise eyali Prime Minister wa Kenya Raila Odinga olwo ng'asisinkanye ne President wa South Sudan Salva Kiir Mayadi e Juba. Era munnange teyasobodde kubanga kyadde kimututte kubeera ng'asisinkana ne First Vice President Dr. Riek Machar, naye tekyasobose. Ono nga munnange ye yaliidinga era nga yakuliramu oludda oluvuganya mu gavumenti eyawamu, unity government gye baakola oluvannyuma lw'okubaako endagaano gye batuukako. Kakati Raila Odinga nga special envoy yabadde ateekeddwamu obwesige okugenda okubeera nga assessinga situation Juba oluvannyuma lwa Dr. Machar okubeera nga yateekebwa ku house arrest. Kakati yabadde asuubira okuba nti enjuyi zombi agenda kuwulira ekizifaamu, okuwulira okuva eri akalenzi n'akawala. Kakati munnange olwo asobole okubeera nga afuna information ey'omuggundu era basobole okubeera nga bazuula engeri gye bayinza okubeera nga baŋŋangamu ekizibu ekyo okulaba nga kiggwawo crisis eriwo mu South Sudan. Kakati munnange ne bakamutemye era Raila Odinga bwe yavudde e Juba yagambye nti baabadde ne detailed and fruitful discussion ne Salva Kiir nti baayogedde akawunvu n'akagga era ne babaako bye batuukako. Yagambye nti mu ntandikwa y'olunaku nga ndi commission eya IGAD nasobodde okubeera nga njogerezeganyako mu kafubo ne muganda wange His Excellency President Salva Kiir mu Juba, South Sudan, nga twogera ku mbeera z'ebyobufuzi saidi zeeyo, political situation mu ggwanga erya South Sudan. Era bw'atyo n'atukakasa Mr. Odinga nti teyasobodde kubeera nga alaba akulembera ekiwayi ekirala kiri bwe baakola unity government ne Salva Kiir, era nga ono akikulembera ye Machar, nga ono baamusiba ewaka abasirikale
webali beebulunguludde ennyumba okuva mu military intelligence wamu ne presidential guards okuviira ddala ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eri. Era nga munnange ebiragiro byava waggulu eyo, order from above. Salva Kiir ye bw'atyo byabadde alowooza okusooka, naye n'akizuula nti wabaddewo order from above of the above, ng'era ye General Museveni. Kakati yasabye okukkirizibwa okubeera ng'ayogerako ne Dr. Machar, naye munnange yagambye nti nasabye naye tebanzikiriza. I was not allowed to meet him or to see him. Naye ekyasinze okubeera nga kyewuunyisa munnange Salva Kiir bw'atyo nga takirumamu, yategeezezza Raila Odinga nti munnange wandibadde olinnya endeege y'emu ekuleese n'oyerekera Kampala osisinkane General Museveni ku nsonga za Machar. Bw'oba naddala oyagala okumuaccess ng'oyagala okumutuukako olina kugenda, kubanga amulina ono yamukwata ng'era bw'olaba bwe yakwata Besigye. Waganda wange kakati era kubaga ensonga y'emu era yebakwatisa, ensonga eyakwatisa Besigye wano era y'ensonga ya Machar. Kakati n'atutegeeza nga Raila Odinga nti munnange bandikomendize kubeera nga nsisinkana General Museveni. Kale okuviira ddala ejjuba Odinga naye teyakoze emputtu oba teyamiza entondo, bw'atyo yakoze stop over wano Entebbe. Era bwe batyo ne beevumba akafubo ne Museveni, era nsuubira okuba Museveni adaga nti mugambe bw'aba ayagala okumulaba ajje andabe. Kakati munnange nga bakamutema, era bwe yavudde ejjuba yazze butereevu Ntebbe, era n'aga nti ne basisinkana General Museveni ne boogerezeganyaamu. Museveni teyagambye Odinga bingi nnyo mu meeting eno mu kusisinkana Machar, ojja kumusisinkana genda omusisinkane. Kale bwe yali badde amugamba ano kiri nnyo oddeyo, naye yamugambye nja kwogerezeganyako ne Salva Kiir. Okay, nja kwogerezeganyako naye then tujja kubategeeza. Kakati Odinga atugamba nti yaripootinze wa General Museveni kye yasanze South Sudan, era nga bamaze okubeera nga boogerezeganyaamu mu kafubo akabadde akawanvuwanvu. N'amutegeeza nti ngenda kwogerezeganyako ne Salva Kiir. Raila Odinga bwe yatutegeezezza, kubanga jjukira nti Uganda erinayo amagye e South Sudan agasindikibwayo mu mwezi ogwokusatu nnaku z'omwezi nga 11/2025 oluvannyuma lwa Salva Kiir okubeera nga yeekubira enduulu n'agamba mukama wange ettwaliro balitwala nnaku z'omwezi nga 10, era amagye ne gasitukirawo. Mugende mutaase bagiyita dynasty, mugende mutaase expansion ya dynasty. Kakati Museveni ne Salva Kiir bagamba nti Machar yagezaako kupulootinga rebellion okubeera nga akyankalanya eggwanga, bwe yateekawo ageza kukola kwegamba okwalibadde nga obuyeekera, ng'akuma mu bantu omuliro n'embeera ey'okuba nti ateekawo olutalo olw'omunda okukyankalanya gavumenti. Era munnange ku lunaku olwokutaano minisita wa information wansi wa Salva Kiir wano nga ye Michael Makwei yatugambye nti intelligence reports bwe zityo ziraga nti Machar agezaako okubeera nga amobilizinga aba SPLA I0 forces okubeera nga bateekawo political mayhem. Kakati munnange SPLA 10 bano bategeeza ku lunaku olwokuna nti okukwatibwa kwa mukama waabwe Machar kuno kulaga nti nno endagaano gye baateekako omukono ey'emirembe 2018 tekyaliwo, emaze okubeera nga esangukawo. United Nations, African Union, ICAD wamu ne Western Diplomatic Missions bano bamaze dde okubeera nga munnange bakuba omulanga eri gavumenti ya South Sudan
nga bakubira omulanga eri Salva Kiir katukitegedde mukama we Museveni nti bandibadde bazza mu nteeko endagaano eyatuukibwako 2018 peace agreement, endagaano y'emirembe. Kakati United Nations Secretary General Antonio Guterres ku lunaku olwokutaano yasabye President Kiir okubeera nga ata Dr. Machar era barestowaringe gavumenti eya National Unity eyateekebwawo 2018 peace agreement. African Union Chairperson Mohamud Ali Yusuf naye ku lunaku olwokuna bw'atyo yategeezezza nti bagenda kudeployinga AU panel ey'abagezi era nga enegenda kuba ekulemberwamu retired Justice Effie Owol ono nga munnange Kenyan former Court of Appeal judge. Kakati diplomatic missions of United States, United Kingdom, France, Norway, Netherlands, Germany wamu ne European Union delegation mu South Sudan ku lunaku olwokuna bwe batyo era bakubye omulanga eri President Salva Kiir okubeera nga ata Riek Machar. Kale intergovernmental authorities on development IGAD era nga Raila Odinga yagendedde wansi wa IGAD batutegeeza ku lunaku olwokuna nti okukwatibwa kwa Machar kuli serious era nga kuno kuyisa olugaayo mu peace agreement gye baateekako omukono mu ndagaano gye baateekako omukono okubeera nga bazza emirembe mu kitundu kino ekya South Sudan August 2018. Kale embeera bwetyo bweri muganda wange mu ggwanga erya South Sudan era nga Gino Museveni tukitegedde nti ye man ku steering byonna yalagira koloti Kenya yalagira kubanga abantu kino bakyogerako era nga bakimanyi bulungi nnyo era nga muganda wange mu kitundu kino Gino Museveni agezaako kubeera nga ye hot boy wa Africa kubanga yagamba ye ayagala kugatta Africa yonna yalina vision ya Africa newa ne waffe ndoza yena soka tulugunya ffe ate n'abalala bonna ayina kubafugira mu kubatulugunya. Kale era nga bagamba nti Museveni ayinza okubanga ate asinzeewoko ku balala aliyogerwako mu kubeera nga expandinze oba agaziyiza omukono gwe ogwa bwannakyemalira. Kale kitegeeza nti Uganda yefuga e South Sudan ekyo tekiriko kubuusabuusa era nga obwannakyemalira already e Sudan buli exported okuva e Uganda era kitegeeza nti nayo muganda bange tebagenda kuba na mirembe yadde n'akamu. Naye waliwo omuntu omu yabadde agamba nti Raila Odinga mu Walugambo teyandiyogedde bintu ebyo bw'alina omumwa omunene yali bisirikidde najja n'abyogerako ne Museveni. Tulina okubeera nga tubimanya kubanga era Museveni South Sudan Kenya nayo twalaba wano mu kampeyini zaayo tulaba nti emmotoka zeenu zibeera y'amagye ga UPDF gabaayo ne mu kubeera nga bakakanya aba Gen Z nabo aba UPDF babaddeyo ogenda okukwata Besigye saidi zeyo bakwata bukwasi nga teri babakubye ku mukono. Kati ensi yonna muganda wange ebiraba era eyo statement Salva Kiir gye yakoze eri so serious kubanga amaze okubeera nga akutegeeza nti sina indirectly wabula directly ategeezezza ensi nti Museveni yavunaanyizibwa ku by'okukwatibwa kwa Machar nga bw'olaba Dr. Kizza Besigye bwali wano era emisango kumpi gye gimu ezivunaanibwa Machar ne Dr. Kizza Besigye gye gimuvunaanibwa kati tumanyi oba ate Machar yakola ki Museveni kubanga ate ebya Besigye byo story mwalaba nga zikola ki zikyukamu kubanga Museveni kuviira ddala eri mu Garang era nga bw'ogenda e Sudan bo bamanyi nti Museveni ye yatta Garang ate nga okusinza ku story zaabwe bo ng'abadinka nti bazze nga bedda ne Garang alina gwe yatta okusiikira kati ne Machar Salva Kiir naye era okufa kwa Garang nti akulinamu omukono ate bw'abanga Salva Kiir munne wa Museveni kitegeeza ne Museveni naye ng'Abasudani bwe bagamba nti Museveni okufa kwa Garang akulinamu omukono
ebyo muganda wange bwogende Sudan story bagina bulungi nnyo so nga ate eggwanga eriri e Sudan oba amawanga agali Sudan mangi si badinka bokka waliwo Abanwel waliwo Abazande n'abalala naye nti Abanwel n'Abadinka nti Abadinka bwe balinga bonogamba nti beba dominatinga kati Abanwel nabo weebali wabula Abanwel bo bali nnyo mu poliisi n'ebirala simanyi kati baba bakyalimu naye obukuubagano buli awo kale kwegamba nkati luno lutalo ng'oggyeko ekyokuba nti nno lutalo lwabo abagezaako okwemulugunya kukubeera nti bafutubbalirwako Abadinka babafutubbalako Abanwel n'abalala naye nga luli wakati w'amawanga nsuubira okuba nti oba Abanwel nabo bayinza okutegeeraganagana amawanga amalala ne bafuumuula Abadinka naye ng'ekyo bwe kiri kitegeeza nti ngebwala muhoozi oga nti akoye okutta Abanwel ayagala bamuwe entero 10 simanya abasonyiwe kitegeeza nti already Abanwel balabira ddala bubi Museveni ne mutabani we era bamulabanga abasibyeko oba nakyemalira ate bwe tugendako mu ggwanga erya America US eno Trump afuuse Trump era yakakasizza nga bw'atasaaga ku by'ekisanja ekyokusatu yagambye tasaaga ku by'ekisanja ekyokusatu bitabisaagira mwalinga gino Museveni kakati munnange getufuna okuva mu Washington nakuzomezi zabadde asatu bwe batyo batukakasizza nti Republican President Donald Trump yakakasizza ku lunaku olwa Sunday eyise nti munnange yabadde tasaaga era yetasaagira ddala ku kyokusaba ekisanja ekyokusatu nedda jjukira nti kino munnange tekikkirizibwa mu ssemateeka wa US naye yagambye nti newankubadde kiri bwe kityo naye obudde bukyali okubeera nga akyogerako kitegeeza nti agenda kukyogerako mu kaseera akatuufu kale munnange Trump yayingira office n'okumezi nga 2 January nga afuga ekisanja kye ekyokubiri jjukira nti byo tebirenga byaffe nti kati essaawa zakati ne bakyusa mu ssemateeka Museveni abazze bujja tyata alinga atafuganga kati bamukomezzaawo mu ngeri y'ekiwumba tuutuweeto batukwata obujega kakati munnange ono yabadde atukakasizza natugambye ekisanja ekyokusatu akyagala nnyo era kino yakyogedde nga takirumamu ku lunaku olwa Sunday yabadde ali mu kwogerezaganyako n'omukutu ogwa BBC ku lukumu lw'essimu BBC News n'agamba nti no I'm not joking Trump bw'atu byetegeezezza but it's too early to think about it nti obudde bukyali okukyogera ku ngalo bagenda Museveni bulijjo bamubuuza ogenda kudda okwesimbawo sinnaba kusalawo obudde bukyali wakyaliwo ensonga endala ez'okukolako mbwe ekyo si kyekikulu kubanga mulina okubeera nga mulaga nti mumukaka era muwulira bwera bwogeza n'ogaana okukomawo okwesimba tugenda kuwaabira mu kkooti okugaana okukomawo abantu babeera apanze be batyo bwe batukola ki bwe batufumba era naye n'agamba nti nze siyagalangako mwe munkaka kakati Trump yagambye nti nno waliwo methods nyingi nnyo enkola nyingi oba emiwaatwa mingi nnyo mbu gy'ayinza okukikolamu nga bwe mumanyi bwatyo bwe yategeezezza naye teyatubuulidde teyannyonnyodde teyalaboratinze any specific methods nti agenda kukikola atya n'omusajja we wali Elon Musk akikola oba mu ngeri etya bagenda kikolera mu software kiki kaakati munnange jjukira nti US President balina kubeera limited balina kufuga ebisanja 2 bya myaka 4 oba biddiringana oba nedda nti bw'ofuga ekisanja ekimu ne bw'obanga owummuddemu kunoga bannange ndidda obanga bakubye akalulu bw'okomawo era ofuga kimu bagatta wamu nti ebisanja bimeka 2 okusinziira munnange ku 22nd Amendment of the US Constitution naye kale abantu bagamba nti ono Trump bamulabanga a typical African in a white skin
abantu bwe batyo bagamba kituufu oba si kituufu. Ate ku side eri eya Democratic Republic of Congo si birungi yadde n'akamu mawulire gannaku, kubanga bapiloti babiri aba Uganda bwe bati munnange bagudde mikono gy'abajambula abawambi ba kidnappers mu ggwanga erya DRC. Era munnange bapiloti bano babiri bwe batyo babuusizza ennyonyi okuva wano mu Uganda ne bagenda e Bukavu mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eno munnange ne balumbaganibwa, balumbiddwa era ne bawambibwa abasajja munnange abajambula abataategeerekese ku lunaku olwokuna akawungeezi. Abawulire munnange mu kutuwaawaza amatu mu ngeri efaanaganako bw'etyo, bapilotsi bano kigambibwa okuba nti nno babadde batuuka e Kavuma Airport, ku Kavuma Airport e Bukavu. Eno no munnange babadde basuubirwa okubeera nti nno bajjayo staff oba abakozi okuva mu International Committee of the Red Cross ICRC Katoolo munnange bababuuse mu nnyonyi babaleeta eno Entebbe. Kakati Bukavu eno capital ey'Amaserengeta aga Kivu Province esangibwa okulinaana border ne Rwanda. Kakati ekibuga kino kibadde kirumbiga era kikoseddwa nnyo enjega eriyo oba conflicts eziri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, okuva lekiri nti munnange ate kirimu ebyobugagga bingi nnyo eby'omu ttaka. Kakati munnange abayeekera bangi nnyo, armed groups nnyingi nnyo eziri mu kitundu ekyo. Kati abapiloti bano abawambiddwa be bakidnappinze kwabaddeko Munnayuganda ne munnansi wa South Sudan, era nga munnange bwe batyo bayolekezeddwa ebyasi eby'okumu nga tebannaba kubeera nga bassa ennyonyi wansi, naye newankubadde babadde ebyasi biboolekera nga babasindirira ebyasi, basobodde okubeera nga ennyonyi bagiteeka ku ground era yalandinze bulungi nnyo ewatali buzibu bwonna. Naye munnange abajambula bano bwe batyo ne bajja bunnambiro ne babakwata, era ennyonyi lwatuuse wansi bo kye bakoze kubeera nga babakwata. Kati okusinziira ku nsonda saidi zeeyo nti bakidnappers bano oba abawambi bwe batyo basobodde okubeera nga bakontakitinga bakama b'abapiloti bano wano mu Kampala, era bwe batyo nga basaba ransom, nga basaba omusimbi okusobola okubeera nga babata munnange ebyembi. Ate munnansi wa Sudan pilot, munnansi wa Sudan ye amannya ge yabadde amannya ge gategeerekesewo nga Tariq, erinnya limu lye twategedde Captain Tariq. Bw'atyo munnange ebyasi ebyamukubiddwa byabadde by'amaanyi, babikubye wabi era teyalutonze n'afiirawo ku weekend, yafudde. Kati ate ye pilot Munnayuganda Captain Patrick ye yasurvivinze, yawonye, era oluvannyuma bwe batyo bamutransportinze, bamutute bamutwala e Rwanda asobole okubeera ng'afuna medical treatment. Famire ye nayo bwetyo yabuusiddwa netwalibwa mu ggwanga erya Rwanda okusobola okubeera nga bamubeera kumpi, basobole okubeera nga bamujjanjaba. Kati tetunaakubeera nga tutegeera bulungi nnyo nti oba yakomezeddwawo wano e Uganda oba akyali mu ggwanga erya Rwanda, naye nga bombi ba pilot babadde bakolera kampani eya Ocean Heights Aviation Training Center, babadde bakolera Ocean Heights Aviation Training Center, era nga eno flight school, somero lisomesa abavuga nnyonyi ba pilot nga liri wano Ntebbe, era institution eno eri approved oba yakakasibwa Uganda Civil Aviation Authority, bwetyo nga esomesa ba pilot ababuusa ennyonyi abayizi okuviira ddala mu mawanga ag'enjawulo mu nsi yonna. Kakati munnange obulumbaganyi buno buleeseewo abantu oba obunkenke obw'amaanyi mu security, era nga ne aviation operations mu Eastern DRC zirabika nazo zirinyeddwamu eggere, kubanga kati okweraliikirira kw'amaanyi nnyo. Kati report ziraga nti wabaddewo okuteesaganya okwadde kugenda mu maaso
okusobola okulaba nga Captain Patrick akomezebwawo e Uganda era oluvannyuma n'abeera nga yataasiddwa bamurescuinze naye tetunaba kubeera nga tukakasa oba tebanaba kubeera nga batubuulira b'obuyinza nti oba bamaze kuwaayo ransom bamaze kuwaayo musimbi bali gwe babadde basaba abajambula abayeekera ababawambye kibi nnyo newankubadde ng'abantu bo bagamba nti ekitundu kino kyalibadde tikibwa nti ki kye banonayo naye ate bino ebyabwe byabadde birala nnyo byabadde bya Red Cross si bya ntalo babadde tebagenze nti magye kulumba babadde si magye nti UPDF ng'abantu babadde beebuuza nti kati lwaki mugenda mu nsi eyo endala kubanga bakimanyi naye ate gwegamba ng'ekyebuuzibwa kubanga M23 bebakontrolinga ekibuga ekyo kuba kirinaanye Rwanda kati kijja kituukuba nti ate bayeekera kyabo ebyo nabyo bibuuzaabuuza kuba ebintu by'ekiyeekera bibuuzaabuuza jjukira General Museveni baatugamba nti be baatukubanga nga bambadde engoye z'amagye g'obote ne batukuba ne batuwogoloza ne batuttamu abantu enkeera ne bajja nga batusaasira era mwalaba akatambi wano waliwo obutambi bw'endabaga Museveni asisinkanye bamututte okulambula obuwanga nga bwanyenya omutwe bw'ategamala alinga anyenya agamba nti in disbelief kagamba nga alinga agamba habula twatta abantu bannange twatta abantu naye nga gwakiraba olinga agamba nti kagamba alinga agamba nnange abantu baafiira kyuba nti oba amagye ga gavumenti gatta abantu naye ng'ekituufu kiri nti be batta abantu be baabatta era be baaleetera abantu okufa kuba teri yabatuma mu lutalo nga bajjako gavumenti eyali erondeddwa abantu bwe kiri teri yabatuma kibula nga bitwala na twabigoba kakati munnange ate era tugafuna okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ti amagye ga UPDF gato gaamuse ekitundu ekyerubero baamuseeyo bavuddeyo bagamba nti ensobe ekyusa envubo nga nawe bwekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo kati bo nabo bagamba nti okusinziira ku biriwo nti abayeekera ba ADF ate beeyongeddeyo mu mambuka ga Kivu beeyongeddeyo mu bibira ebizijjagavu era nti kizibu nnyo okubeera nga babatrackinga wamu n'okubeera nga babakolako bulumbaganyo okubamalawo naye baatugamba nti babamalawo nti bababuzaako embiibya tebanoonya bunoonya luwenda bano lweyongerayo nabo nti batandika okugenda ewali wano baaka basimyewo waweddewo manyi bagenze walala naye munnange bwa batyo baga nti okuva erubero ekyo kibajjeeyo nti nabo bagezeeko okubeera nga ate bakola pulaani baddamu okwepositioninga nti bayingiddeeyo mbw abayeekera mu bibira ebizijjagavu ennyo kakati pulaani yaabwe erina okubeera ng'ekyukamuuko kubanga babadde jjukira nti bali mu bitundu ebyenjawulo Bunya, Mahangi, Fataki era nga eno munnange yonna nti bagezaako kubeera nga balwanyisa abayeekera ba ADF mu kuba waliyo bases bakizuula nti eriyo bases z'abayeekera nnyingi nnyo kakati era bwe batyo balina endagaano n'amagye ga DRC okubeera nga bakolaganira wamu okubeera nga balwanyisa abayeekera mu bitundu ebyo era ku Lwokutaano oluwedde Lieutenant General Kayanja Muhanga yatukakasa nga UPDF commander nga yakulira operation yatukakasizza nti amagye bamaze kubeera nga boogerezeganyaamu ne DRC military chiefs okubeera nga boogera ku nsonga eno ku combat plans endala combat plans endala kale bwe batyo ne babeera nga bateeseza ku kikubeera nga batambuza amagye mu bitundu ebirala abayeekera bana ba ADF gye balaze nti erubero bakoze bulungi nnyo naye nti balina okubeera nga bafokasinga ku mulabe wagyalaze balina okumufokasingako omulabe wagyalaze ekirabika ndowooza ebyobugagga ebyomu ttaka tebirina mukwano bikando biwate wayigino mwehoza atera okugamba nti Jesus oba God ategeeza kitaawe kakati wano ADF oba etegeeza ki siyinza kumanya kubanga baatugamba bagikuba bubi nnyo neetuuka okubeera ng'esaanawo kati bwebanga ADF gye babadde baconcentratinzeeko egaadi kakati ate biri ebibinja byabayeekera ebiri eyo mu 100+ tolaba nga ekyo kiyinza okubeera ekizibu ennyo ADF eremye
kakati ate biri ebibinja biboogerako ebyabayeekera biri e Congo bingi nnyo ate nga birina experience y'amaanyi kuba juzi mwalabanga UPDF egamba nedda ati batusse mu bwale nga tubakubye ne tubattamu ne komanda omukulu ne bamubba ne bamutta muganda wange si byangu yali n'akamu naye kibi nnyo okubanga simanyi oba abasirikale babawa ssente nnyingi oba nabo babawaako ku bintu kati nga Uganda bwe yalumbira Congo ne Rwanda mu biseera bya Mobutu omusango bagusala nti abasajja basomba embaawo n'ebirala byonna kati tumanyi nti oba ebyobugagga bye basomba gold n'ebirala byonna babigaanawako n'abasirikale oba bo babawanga buswazi kiwedde kuba n'ekyo nakyo weekiri kuba gwe oba ofiira ki sika order from above naye n'obusirikale nabwo kubanga ajjukira nti amagye aga Uganda n'ag'e Rwanda agagenda mu mukwano omuzibu ate bwe batuka ekisangaane muganda wange batandika kukubagana bukubaganyi ng'engaba nakirabika ekoze eki egaanye ffe twagala akatundu ako mu bakube twage omunyago ne bagutwala batunyooma muganda wange sigenda kusukkawo nnyo wano naye tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda tulage nga bulijjo tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja weebale nnyo.